Obulabirizi bw'e Mukono butegese olukungaana lw'abaana abalenzi okusobola okubabangula ku nneeyisa, okulunda enkoko n'ebinyonyi ebirala, okulunda obumyu, okutumbula ebitone n'ebyokuyiga ebirala bingi. Bwegakulanga gawanga n'otandika okulamula. Olukungaana olubadde olw'olunaku olumu lwetabiddwamu abaana abalenzi okuva ku myaka 8 okutuuka ku 18 era nga luyindidde ku Bishop Ssebaggala Synod Hall e Mukono awali ne woofiisi y'Obulabirizi. Akulira ekitongole ky'abaana mu bulabirizi bw'e Mukono Rev Asaph Kawuma yakulembeddemu enteekateeka eno eyeetabiddwamu abaana abalenzi abasukka mu 100. Rev Kawuma agambye nti baagala bateeketeeka omwana omulenzi nga naye alina puroguramu ku makya n'olunaku lwonna nga omwana omuwala bw'agirina. Eno Boy Child Conference ey'okubiri yasooka omulamwa gwali ku self-identity and self-expression. Eya luno eri ku skilling the boy child. Twagala okuyamba omwana ow'obulenzi afune obukugu mu by'okukola awaka okusobola okweyamba okukula nga bavunaanyizibwa. Agambye nti abawala bakeera bamanyi nti balina okwoza ebintu, okufumba n'okukola emirimu emirala egy'awaka, kyokka abalenzi ebiseera ebisinga bakeera kulera mikono. Ng'omwana omuwala wakeera nga alina program n'alaaza abaana okufumba kyayo, okulongoosa ennyumba ekyemisana ekyeggulo, n'omulenzi akeere ng'alina program. Era tubadde tutunuulira ngero 22 olunyiriri lwa 29 ti omusajja yenna omukugu era omunyiikivu mu kyakola aliweereza bakabaka, taliweereza basajja batamanyiddwa. N'olwekyo abaana baffe twagala bakule nga balina obukugu era nga banyiikivu basobole okuweereza mu maaso g'abakungu. Kakati tutunuulidde ebintu nga 3-4. Okusooka twagala bayiga okulunda obumyu mu ngeri y'obukugu. Ekyokubiri twagala bayiga okulunda enkoko entonotono awaka, omwana ng'avunaanyizibwa ku nkoko ze bwe zikula azitunde, obumyu bwe bukula butunde. Era obumyu bulina market, nti buli mukolo gw'abaana gwe tunaategeka mu Labirizi tetujja kugula nnyama ndala, wabula tujja kusobola okugula ennyama y'obumyu okuva mu baana abo abalunda obumyu, okubawagira okulaba nga emirimu gyabwe gitambula. Twagala okubayigiriza okulima vegetables, enva endiirwa waka. Omwana asobola okulima nakati we, okulima doodo oba ebugga awaka. Mwezi gumu ne gukula n'atunda, atunza abawaka ne abamulirwana. N'afunamu ssente n'agula engatto, n'afunamu ssente n'asasula ku fees ezibaziganye. Kale yoyo omusajja obuvunaanyizibwa Katonda gwe yateekateeka era yakolimibwa nti ekyokulya kye kiriva mu ntuuyo. Kale bw'aba mugayaavu ensi ejja mulema. Bw'anaaba omusajja omunyiikivu mu bukugu bwe anaaba afunye tajja kulemwa nsi. Bw'aba amaze okusoma emirimu ne gibula asobola okukola ebimu ku ebyo by'anayiga leero mu skilling the boy child. Era nkubiriza abazadde ti buli holiday buli mwaka mulamba buli holiday tujja kubanga ne retreat oba conference y'abaana abavubuka ab'obulenzi okubayamba. Mubatuweerezanga, Mukama abatuwere nnyo omukisa. Olukungaana luno lubadde n'abasomesa ab'enjawulo okuli ne Rachel Namara omukugu mu by'abaana ng'ono abasomesezza ku by'obulunzi naddala okulunda enkoko n'ebinyonyi ebirala. Abaana abeetabye mu lukungaana luno beebazizza dayosisi y'e Mukono olw'okubategekera emisomo egy'enjawulo mu lukungaana luno era ne bategeeza nti bagenda kutandikawo pulojekiti zaabwe ez'okulunda enkoko bazitunde basobole okwetuusaako ebyetaago ebitonotono nga pocket money n'engoye ez'omunda. Nze Kyalali Timothy mbeera Wantoni ggulu E era nsalira ku St. Dunstan. Nebaza nnyo dayosisi y'e Mukono okuteeka omusomo guno ogw'abaana abalenzi. Tuyize okulunda enkoko, okulima enva endiirwa n'ebirala. Era wenzira y'ewaka
ngenda kusobola okutandikawo ekiyumba kyange eky'enkoko labika okulaba nga nsobola okulunda enkoko zino zijjemu manyuwa wensobola okutunza abalimi bakozesa mu nnimiro yange ey'enva endiibwa zijjemu amagi n'ennyama gyosobola okutunza ku bantu. Erinnya lyange nze Nsibugeraija, nsabira namadaba ku St. Peters nga twebaza dayosisi y'Omukono okuteekawo olukungaana nga luno olwaffe abaana abalenzi olugendo tuyamba okuyiga ebintu eby'enjawulo. Nze sofaana akayigamu batuyigiriza okulunda enkoko, okulunda obumyu, era nga nze bwe naddayo waka nja kuba nsobola okutandikawo pulojekiti yange y'okulunda obumyu n'enkoko mwe nasobola okufuna akasente akananyamba mu bintu eby'enjawulo ng'okufuna sente zange za pocket money nga syabeera ku bazadde okumpa sente za pocket money.